Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasika kakayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Abaddemu eryeteeka mwe mwabaddemu okwongeza omusolo ku mafuta 10. Olwaleero gavumenti esolooza abantu ku petroli buli liita gy'ogula siringi 1,450 ku dizilo 1,300 kati yali yakwongerako. Era mu ripooti yange kinadde mbabuuza kubanga bw'otunuulira petroli buli mwaka gavumenti emuggyako emufunako 1.6 trillion ku petroli yekka. Nefuna ku diesel 1.3 trillion. Ngamba buuza mutemukwatibwamu nsonyi. Omwaka oguwedde nga guggwako mwaleeta wano okukyusa etteeka ery'okuyingiza amafuta muno. Nemuga ni gavumenti egenda galeeta butereevu. Ntirabona nko galeeta butereevu. Gajja kendeza ebbeeyi. Naye ng'abantu banana kulaba muganyulo gwa gavumenti kuleeta amafuta butereevu. Ate mujje mwongereko omusolo. Kati eryo n'abaka bangi n'abe n'alemu abamu bw'abaddira ekinadde magandi kati mulimu gwafuka gwa kuba kalulu. Eryo ne liremerera ne liddayo lyabadde liriko emisolo emipya gye babadde baleeta. Mweyo kuba emisolo gye basolooza abasuubuzi mu kwogeraganya kwange gye nawuliramu egyali gye batawaanya mwalimu guno gwenyini gwe Museveni gwayogedde nabo nti bw'oba oleeta engoye ebika ebimu oba oleesa ejjoola gy'ogenda kusala mu masuuka oba jjiini oba naki gavumenti okusolooza $3 oba 3 oba 4 buli kiro. Kati abasuubuzi nga balina obuzibu bw'okupima kandi imagine nga bakupima kiro. Ina mukwano gwange omusuubuzi yaŋŋamba nti baaleetanga jjiini ne bagitunda $2.2. Nanga jjiini ezimu zizitowa kiro 2-3. Nanga ezimu. Nti bw'ogigattako omusolo kitegeeza nti ojagenda kukana ngo ogitaddeko omutwalo olwo n'ekitundu. Nanga ate si gwe musolo gwo kati lumba baganda balina okusolooza withholding tax oba 6%. Nanga nti ogenda okukananga jjiini yali ku $2.2 kati ekitundu nnyo gyetaagenda ogenda kitundu. In fact nadde ngamba abaka parliament eggulo mu parliament ekintu kyatatunuulira bwe tuba tutunuulira enfuna bya Uganda kubanga omusuubuzi si yawa omusolo omuguzi naye ekintu lwe bakiteekako emisolo nekyeyongera ssente kitegeeza nti abaguzi basalika gwalina edduuka otandika kwekaabira. Abajjange ne bagula jjiini y'Emitwalo 2.5 bw'ogiteeka ku 4 nga basalika abadde afuna abaguzi 10 olwo ng'osigaza 2 oba olumu n'okuzibya nga totunze. Kati nga gavumenti erina okutunuulira butya weesobola kubanga ab'ebyenfuna bagamba nti mu Uganda aggregate demand yagwa wansi. Kusooka shiringi ya Uganda bw'etandika okunafuwa sente ya Uganda. Bank of Uganda yo kyekola kwe kulanga enuunamu ssente mu bantu ziggwemu zikendeere zireme kubeera nga zikola inflation. Kakati bwe basigaza ssente ntono mu bantu ekyenyininyini kireetera abantu okutandika okukendeera bye bagula ate n'ogattako n'emisolo. So nadde ngamba abaka parliament tulina okutunuulira emisolo gino n'obwegendereza. Oyinza okwagala okusolooza omusolo kananga ebyenfuna obikubye wansi. So abasuubuzi kyebadde kyobuuze ekibuuzo okukiddamu nti parliament ng'emaze okuyita mu session y'emisolo Museveni n'abayita mugende kukola waaligenze. Maybe yes, maybe no. Kubanga n'ebimu amateeka ge beeragira Museveni amanyi biyimiriza nga tagoberedde mateeka. Nga bola abasuubula gold naddala gold gwe bayisa wano genda ebweru. Etteeka nayo lyali libagamba okutandika kusasula pa kilogulaamu. Bwe baakayanako Museveni n'agamba nti etteeka ligira litudde. Naye omulwa akubanduza mulimu ab'eŋŋanda ze bangi abali mu goloni. So genda ekololo kyali badde kiyamba naye abantu kibateeka okutegeera. Olwaleero njala buli omu awuliriza radio Simba amanye
ndi Museveni sente zakozesa okupangisaako obuwagizi zikendedde kinene mu budget gye tutunulira kati saawa zino nkugambye nti okusasula obusasuzi amabanja agawanjibwa Uganda Uganda mu budget erina mu trillion 25 za kusasula amabanja 25 trillion out of 58 which is 43% kusasula amabanja babadde abagabi b'obuyambi nga batuwa 2.7 trillion mu budget za kutuyambako mu budget kati batuwadde billion 28 abadde batuwa 2.8 trillion bazisaze ne batuwa billion 28 nkugaye Musasi naga okwewola sente ebweru zifuuse nzibu okwewolayo so kati saawa zino Museveni omusolo ajula na kusindika abasirikale baguno ne uwonga tonakugula wakango kyebase asobola okufuna ko zapangisaako obuwakizi n'okutambuza eggwanga so kyekizibu kye tulina ne bwana basinkana bo ajja babulira birala naye bw'oba omanyi ng'otunuulira ebyenfuna bya Uganda weebiri kati Museveni takyalina gwasobola kuttira ku liiso omusolo ajja kutungulamu n'omuntu eriiso asobola okugufuna so agenza ogenda Kololo nga ye embeera mwali naye ekifaananyi kyayagala okuwa nti bino bye bamusaba tebisoboka naye ng'ekibiganya okusoboka nti mu mbeera mwali nzibu nnyo bakusazeeko sente ezikuyambako budget abagabi b'obuyambi olina amabanja gakutte mu bulago sente zoyinza okwewola eziri ebweru wa Uganda bazongedde interest obikubye wansi oyo ye mubaka wa parliament Honorable Ibrahim Ssemujjunganda nga munnakibiina ki FDC ku nsonga z'abasuubuzi agamba nti ensonga z'abasuubuzi okusisinkana Mwami Museveni zaali za kumala budde na kuyisaamu buyisa kiboozibozi banyumyeko ne Museveni naye nga tewali makulu lwaki baali basisinkana kubanga ekituufu nti Museveni tena ensonga gye yayinza kugamba abasuubuzi nga yasimba wabula okujjako okusigala nga abanyigiriza emisolo egyo baali tebalina giteekawo basuubuzi abo wabula abasuubuzi olwokuba balema okwerwanako olwo kikakasiddwa nti omusolo gwamaze okuyita ate tewali akyayinza kuguwakanya kubanga balemye okuguwakanya nga bamusisinkanye maaso ku maaso n'olw'ensonga eyo nti emisolo gino egiyisibwa gibajja Mwami Museveni kulaba nti afuna bajeti emukuumira mu buyinza so si bajeti etambuza eggwanga Uganda kubanga bw'ojja omusolo ku musuubuzi aba asuubira okulaba enkulaakulana mu kibuga naye enkulaakulana eriwo ya bizimbe by'abakulu abo ebyongera okumeruka enkya n'eggulo ebitabakendereza ku lenti wabula ebirinnyo obulinnya buli kadde ne babakyajinganga ssente empitirivu kyokka ate nga bazijja mu bo bennyini n'olw'ensonga eyo abasuubuzi bibadde omukisa gwammwe okwerwanako Ssemujjunganda agamba nti kemwalemye okwerwanako nga mumusinkanye kitegeeza tewakyaliwo kyansi awo omusolo ogwo mulina oguwa mwagala oba temwagala okusasula obusasuzi amabanja agawanjibwa Uganda Uganda mu budget erina mu trillion 25 za kusasula amabanja 25 trillion out of 58 which is 43% kusasula amabanja babadde abagabi b'obuyambi nga batuwa 2.7 trillion mu budget za kutuyambako mu budget kati batuwadde billion 28 abadde batuwa 2.8 trillion bazisaze ne batuwa billion 28 nkugaye Musasi naga okwewola sente ebweru zifuuse nzibu okwewolayo so kati saawa zino Museveni omusolo ajula na kusindika abasirikale baguno ne uwonga tonakugula wakango kyebase asobola okufuna ko zapangisaako obuwakizi n'okutambuza eggwanga so kyekizibu kye tulina ne bwana basinkana bo ajja babulira birala naye bw'oba omanyi ng'otunuulira ebyenfuna bya Uganda weebiri kati Museveni takyalina gwasobola kuttira ku liiso omusolo ajja kutungulamu n'omuntu eriiso asobola okugufuna so agenza ogenda Kololo nga ye embeera mwali naye ekifaananyi kyayagala okuwa nti bino bye bamusaba tebisoboka naye ng'ekibiganya okusoboka nti mu mbeera mwali nzibu nnyo bakusazeeko sente ezikuyambako budget abagabi b'obuyambi olina amabanja gakutte mu bulago sente zoyinza okwewola eziri ebweru wa Uganda bazongedde interest banka ezawano zikubanja banka zawano zetwewola sente okusasula emisaala gy'abakozi n'abalala omwaka ogujja ogw'ebyensimbi ziba zibatuwola awo lezo
zituusa okusasula omwaka gw'ebyensimbi nga gutandise trillion 12 gyewaita debt rollover. So Museveni agenda yeewoole mu banka emu asasule banka endala. Kati tuteeka mu treasury